ente zanje nkaga na munana nenta masa tunemwe byona bikahendekera umurundo gumwe deba famu ejiyona yone kabizwire nti ndiyo nizurondera okuziteka handi. Joseph Tibenderana mbwatyo ngasobeddwa oluvannyuma n'okutuuka ku faamu ewabadde walina okutwalibwa ente ze wabula nga terineemu. Ono agamba abadde alina ettaka kwalundira ente mu Bisheshe wabula nga ttono kwe kupangisa ettaka ku muntu mu disitulikiti y'Ekitagwenda. Natensana manager wanje tufune omwanya ogundi yagenda yaronda omwanya yantwara yanyoreka omwanya gumwe Kiburara ubwo omusaiza bamweta doctor nasara na prison yanjira ati buri mwaka nibenda miliyoni 12. Agamba nti kati yabadde atuuse okusengula ente zino okuzitwala ku faamu empya kyokka nti tezaatuuse. Omulunzi we gwabadde akozesa okumala kati emyaka 4 ye yabadde alina okutambuza ente zino nti naye tezaatuuse nga n'amasimu ge gonna tegaliiko. Kuteera bakazi be esimu banja ngu tubakumanya hajire banja ngu agire kase omukazi omwe yanje ngu agire kasese ondizo yanjira ati takumanya naye buzo mutima nati rumulisa nambuza haruhoki ente afamu tumukazi fulire umulisa yanje ati management balisire motoka bazitwara ezindi bazifunya bigere. Mbu yaddukira ku LCM webbaluwa emwongereyo ku poliisi nti naye tafunanga kuyambibwa. Ono alumiriza RDC ne DPC abeyibanda okufutyanka omusango gwe. Kyonka ekizibu kyona hate kiri omulibanda ekizibu kira RDC wibanda office ya RDC na DPC na OCCID abantu nibarra obusuma bw'ente biri obusuma bw'ente n'obwitaka. Agamba oluvannyuma lw'ente ez'okubbibwa mu kuzinoonya aliko ezimu ze yasanga mu faamu z'abantu abamu bano bakwatibwa kyokka ne baweebwa akakalu nga n'akatayite kannasala. Abapoliisi baragayo na manager yali omu faamu agizire ngu ente akagigura omu katale kuriya Edmond poliisi nawe yamukwata akuja ngu ente akazigura omu katale bambuuza ebbare bwaguliro ente birinka ebbare tababine kaba bateeka poliisi yisongoro DPC wibanda yaterra OCCID wa isongoro ya mujati omuntu abantu abo barizinge osigaze ente. Godfrey Namanya ssentebe w'ekyalo Kabale akakasiza obunyazi buno era n'ategeeza ng'obubbi bw'ebisolo bwe buli obungi mu kitundu kyabwe. Nabwe bulumu musiteri nk'embuzi nk'empunu n'enkoko nabwe be bulumu abamwe tubakwata abamwe batusiga kunga bw'obusuma bw'amatungo be bulumu. Kati Godfrey Mbitegereize RDC w'eyibanda atubuulidde nga manager wa faamu eno bwali omuto omunene mu bunyazi buno era wakubuuzibwa akanana akataano. Who was the first culprit? Who was the first suspect? Then he brings us other suspects. Other suspects actually can act as witnesses. Because if Mbitegereize sold the animals from Timothy's farm, then he sold this to Muidaya, it means that the thief original is Mbitegereize. Then the second party, if he's a complice, we may find out, then we may find that Muidaya is just a victim of circumstances. Tetusobodde kufuna poliisi ku nsonga eno anti essimu ya DPC emanyiddwa ebadde teriiko.